esabiriye William Wilberforce Gabulana Diope owokuna ne mama nabiriye ine abantu Jovia Mutesi babalamu esaino era babengeza birungi byerere tuli gano lwaliro ku kitebe ky'obwakirozi nga babusoge bugembe tukaziza abakolowo abaviire mu United Nations nga mukide bulungi baba omwaka ogwawa UN yasiima yamuobwa ambassador okulwanisa abalala abato abakali kwetuuka n'okulwanisa abaana okuva mu masomero leero tubaine n'abakulu abaviire mu UNFPA mu UNAIDS World Health Organization ne Embassy ya Sweden nga tuli kwogera ku nsonga y'abasaga n'empango bingi ebyogerwa aye nipenda okukobera abasoga nti omulama gwa baba gw'abasaga n'empango tuli kutambula era netutandikire buti tujja kutandika okutwala abakulu abali mu Kyabazinga Initiative okujja paka wansi ku magombolola okusomesa abantu abasaga n'empango wetubaire wale muwulira abaana abato abafuuka bamaama obuti ku myaka 16 aboona balikuwa testimonies daibwe engeri ebafuniramu esatu omwezi guno ogw'omwenda baba asiimye okuboneka eri obusoga nga tujaguza amatwekero ag'omukuzi ogw'omulala omulamwa gw'omukuzi guno gwakulwanisa musoda gwa nsiri era tulina abagenyi bangi abali kuva mu gavumenti ya wagati ba partners baife n'abasoga bonna bana abajja osobola okwidaana mulembe nga tujaguza omukuzi ogw'omulala